cases of Express FC. Mu liigi yaffe tuyinza okuba tulina omuzannyi omu mu Uganda gwe tutunuulidde, saagala kulimba, era bye tulaba byakola bya njawulo. Kale nno bwe nalabye omwami ono ate naye ava mu kitundu eyo, oli gy'ava naye weeyo wangulu, oba gye tusinga amaaso gye tuba tusooka okugazza. Kati nga ffe aba kamunye myufirivu, kamunye bwebeera waggulu erina ebintu bingi byerengera, twamulengedde, tumusuubira ate nga tujja muyamba okulaba nga tumukuza ekitone, naye tulabe nga tufu Uganda efuna ku bazannyi ab'enjawulo. Express tujja kuddayo tunoonya abaana abo mu masomero. Ekisooka tebali nnyo demanding. Oluusi bw'oleeta abazannyi abali demanding abalina challenges ez'enjawulo, sijja biyita bizibu, challenges ez'enjawulo, oluusi tebakuwa kye mwagala ku kisaawe. Netugamba nti bwe tunoonyayo abavubuka abato bwetusobola okukozesa Express, ndoza tusobola okutandikira okutuzimba project, because kati Nokebbi twamukwasizza project, azimba project y'emyaka 5. Twagala Express emyaka 5 ng'ekuba buli kiramu wano mu Uganda, mu East Africa, mu Central Africa, era nga tujja kituukako. From my experience playing with a team, it has been nice, and yeah, it adds value to someone, because in the past I was a player who never had attitude, like just a player, just like playing football for leisure. Then when I joined Express and started training with a senior team, it showed me that I have to put in more work so that I can achieve a lot, and the coach has been supportive and he has helped me, and I'm excited for this journey.